Luwalira abamu ku balwanirizi b'eddembe ly'abakyala okuva mu kitongole ki Domestic Violence Act Coalition basisinkanye mu Kampala okubaako ne bafalasira ku nsonga z'eddembe eririnnyirirwa mu kiseera ky'omuggalo. Okuva omuggalo ogwokubiri lwe gwalangirirwa, waliwo abakyala abadde basula mu butale mu kaweefube w'okutangira okusaasaana ku bulwadde bwa COVID-19. Yadde nga bano ab'ebyobulamu baapa obutimba bw'ensiri, ab'ekitongole kino baagala n'ebyokwerinda byabwe bikolweko. Abakyala bano baba beebase, tukimanyi bulungi nnyo nti tewaliyo bukuumi bumala. Kyekimu ku bye tusaba gavumenti eteekeyo nti abakyala babateekereyo obukuumi obumala. Abeera yeebase, amazima gali nti w'oba ova mutula amaanyi oba tolina, by the time omuntu wayagalira okukukwata aba yakutte dda. Bano era batubulidde ng'abamu ku bakyala bano bakabasanyizibwa mu by'omukwano, ekintu kye twagadde tukakasa oba nga kituufu ssaako okukiroopa eri bekikwatako. Tuyinza okuba nga ebitongole bya Nakyeba tetunnakola research naye ng'emisango tugenze tugifuna. Sedovepu, UNET, akina maama we tulaba fida wano ebali okumpi Nakawa mu katale nti abakyala bawawaabira nti bakeera ssaawa 11 okufuna ebintu bye babaleetedde okugula, nti abasinga okutunda ebintu ebyo batera kuba baami, nti bw'oba tolina ssente zimala mulimu obuzibu obuli obwo. Naye ate ye omukyala asobola okuba nga asobola okwerwanako, naye ate omwana oyo gwe balimba ne chapati, gwe balimba nanja kugulira smartphone. So ensonga eziringa ezo tetulina nnyo statistics ziri awo, naye amazima gali nti bigenda mu maaso. Olw'ekirwadde ki COVID-19 ekyongedde okuwanika amatanga, bano baagalira wabeewo enteekateeka y'okugema abakyala bano mu butale. Abakyala bano eno be bamu ku bantu abatuukibwako abantu abangi. Twandisabye nti gavumenti bw'eba ekola pulogulaamu zaayo ebateeke ku mwanjo nnyo, babageme such that omuntu yenna ne waba alwadde COVID nga amutuuseeko, amazima gali nti tayinza kuyisibwa bubi nnyo. Gavumenti bano bagikubirizza eyongere okubunyisa amawulire kulwanyisa ekirwadde kino ssaako enzijanjaba yaakyo obulamu bw'abantu buleme okussibwa mu matigga. Ku ssente z'okuyambako abantu mu muggalo, Bannakyewa bano baagala abakyala abakola bu bizinensi obutonotono basibe ku lukalala lw'abalina okuzifuna era n'okwongezebwa zongezebweko waakiri okutuuka ku mitwalo 3.